kati aba Federal Bureau of Federal Security Bureau ya America eringa bogira bolaba tujiyite ki oba SFC yayo oba CT kala bali mu betwita special forces oba elite forces abamanyi abakumi mu ngeri ey'amaanyi nga bola police bina flying squad bagenze mu makaga Yevgeny Prigozhin Viktorovich ne basanga ebintu basanze ye mundu babadde bagenze Gaza basanze mundu Russia zebadde yakakola nga tezibawanga naye nga yazirina nga zirirete Russia yebadde yakazikola tezibawangako aba Wagner kuba aba Wagner company nga bolaba company kuno zino ezikuuma ezobwannanyini naye no military company kati zo zino security company naye ziri eno military company zo zino za butebenkevu nakwetaasa babbi naye zo zirwana n'entalo military company PMC private military company zikirizibwa Russia tebazikiriza naye neyawagana bagikiriza naye bagamba nti waliyo n'endala ziri eyo zirimu curtains era bangi ndaba omusajja omu ku TV y'Abajamani kankomewo nabi otyo tuzeeyo ewa Yevgeny Prigozhin Viktorovich amawulire agasinza okufuluma jjo babadde nga President Lukashenko ng'agamba nti omusajja bannange temumunoonyeza ene Belarus yazeeyo e Russia naye ng'ate ne Russia bamunoonya tebamulaba kubanga aba security bebagenze mu makage nga taliimu bamaze essaawa 5 kisenge ku kisenge bamusagula wonna ngati waliwo abali bagaba bali bamulabyeko ng'ali mu pajero ye 4x4 era ng'ali ne mu nnyonyi ye ne bajja nga bamulaba naye kati batuse mu makage basanze ayina wiigi ez'enjawulo zino zigenda ku mutwe abalabe ez'abakazi ng'alina bwayambala n'afaanana nga Osama bin Laden n'ayambala n'atunula ng'Omulibiya n'ayambala n'atunula ng'Omusuuzi n'ayambala yekyusakyusa omanyi kisajja kifere nnyo Yevgeny Viktorovich Prigozhin yakulira bamasinari aba Wagner yabadde abakulira era close confidant wa President Vladimir Putin owa Russia naye nga kati wetwogerera tebakyali makambo omukwano gwavuddewo era bagamba bano bayingidde mu nyumba ne bafefeta basanzeemu emmundu zino zi AK47 ezali za bulijjo ezibadde empya nga Russia yakazikola tenaziwa nabaki n'abasirikale baayo naye nga yazikola ki ye azirina ebimu basanze gold bars ibanga balabe emiti gya sabbuuni naye nga misale gold bars ez'enjawulo nga ziri omwo nga Amerika yazinyaga eno mu Africa kambuze n'aba abafeffetta balinga bakulu abamu ku bakuno ebizibiti babitwala bimala ne bibabulako ebizibiti bibula kati ebyo bazudde ew'omukulu oyo babijjeeyo ebizibiti kati awo nze naawe kubanga kuba ebizibiti ebya gold ebizibiti eby'emmundu abakulu ngaabo babanga ate nga ziri kuleta naye kati abo bagenzeeyo babaako ne kamera Putin yaba bagoberera naye olowooza abaleka bulesaati era kisigala kikya standing ojjayo kati anti olowooza akyalina ne gwe yeesiga kati omusajja ono basanzeeyo ssente enkalu eza pawundi bukadde kiwaita akakadde ka pawundi bukadde hadi kashi nga mpya nga zize ziri awo yembuza olwedde sente azirina emundu azirina golo lyamuyina abadde afaaki anti kati kiki kyogenda okukola ofune kyalwanira kikyafune nga byo byonna biyina olwedde anti kakati kwongerako ate kati goza abagagga tebakola bakedde nadda bali masitowa anti kyeŋŋamba ekyo kyoyogedde kiringa kusanga Godfrey Kirumira ng'avuga booda olwedde oyina akedi ate olwedde ayina biri golodi ayina mundu ayina ebyokulanyi anti ayagala kwongerako kati Putin yagambye bamuwa ssente buwumbi kubanga Bayibuli tomanyi obwa dola bwe bamuwa obuwumbi okulwana olutalo olwo buwumbi Bayibuli egamba ndaba okuŋŋaanya kino okuŋŋaanya kiri by'okuŋŋaanya obitwala awo wendi ndi mukyawandiikibwa nze kyenjagala okumanya nayina yayongerwako olulooza lwa Luganda okuba naki olina obuwumbi bwa dola
oyina pound bamusanze ayina basanze n'ebyama ebyabagenero ba Russia bakolagana nabo nga biri mu biwandiiko kiki kyabadde azzaako bani bakwatagana nabo mu Africa akawunti ze biki byonna nga biri omwo amaka ge baaba munda ganyirira ate ayina ebipande ebiraga nti musajja mu ddiini ebiri ku bisenge nzikirizayo omanyeeyo mu Russia basinga abaorthodoxi baorthodoxi mu Russia era ecclesia ya orthodox yamanyi nnyo mu Eastern Europe actually Eastern Europe yamanyi nnyo kati byonna babisanzeeyo emundu ebifaananyi ebyenjawulo obugologosi bwayambala okufuuka naba nga asobola okwefuula ekintu ekirala n'otomumanya etoketooke ebifaananyi videozi ettemu lye baakolakolanga eyo nga batemula abantu naye nga bividiyo bikikiki byonna babikutte kati wabula amawanga ga neto meeraliikirivu era go gakatayisira galitadde ku basirikale ba Wagner abali mu Ukraine balagawa then nabali beyayingira naye mu kibuga Rostovo balagawa kubanga batya nti abantu bano bandirumba amawanga galinanyiwa ga Latvia, Poland, Finland, Sweden ne balumba eyo okugalemesa okwegatta ku neto kubanga era Putin ekimulumbisa Ukraine tayagala yegatte ku neto kyovola amawanga ga neto gavuddeyo gamuyambe gamuwagire waba obuwagizi bwagwo sibutegeera nze waba muwagire omuntu lwaki temuweera ddala buli kyeyeetaaga luno lutalo si mbaga luno lutalo lyali mu lutalo n'abantu mulaba bafa bandi badde either balumba mangu Putin ne bamugamba tolwana ne bayiwa amagye ga neto ku nsalawo wennyini baga nti tolwana ne babayiwayo nga bayitirivu tolwana naye babaleka ne balwana era kyobola omusajja gwayita PLM bamuyita Patrice bamuyita Lumumba musajja lawyer we Kenya ayogerayo nnyo yagamba nti ono president wa Ukraine Volodymyr Zelensky bagamba nti oyo era nakati ali mu katemba amawanga ga neto gamukozesa kugezesa byakulwanyisa byago bamuwaze tanka zikikyuka ba Ukraine be bafa naye nga bannansi bafa ebintu byononeka properties singa yateesa ne Putin abo n'abantu tebandi amakubo gonna mu ngeri kyalo wabawo olutalo ku nsi kuno ekintu kimwe ekisookerwako izikuteesa musooke muteese kyobala omuzungu akyogera wabula yevugenyi Prigozini jukira bamusindise bano bamukwate uwa yabakubyedde ekimoni taliyo alabika ne mu Russia talimu oba yefudde yayambaza n'okwekanga nga ali mu Ukraine ate kubanga mwali eri oyinza n'okwekanga nga ennyonyi yegirinya te nemusula ku kisaawe walala oba nadduka nagenda mu burigari yayambala nga yeyere nga tomutegeera nga tebamulaba ng'oyambala kintu kiringa ddiba nekikufaanana nga akakokolo nga yeggwe kyokka okyuse bano bamaze essaawa ezisoba mu 5 bafeffetta njuye kunoonya biri sente enkalu masasi mundu biki singa bamukwatako bakolaki singa bamukwata kumuttirawo basobola n'omutwala ku kizimbe ekyakalina ne bamusindika ebweru n'agwa nga bolaba wakazawo kizimbe kya myaliro 7 ne bamusindika ebweru n'agwa ekikubako nekikuba walabye olwedde nabagambye nti oli ogundi Alexei Navalny bamuteekera obutwa mwandaweya ne bumuva eri ne bumuva wansi nga bwambuka era abajamani be bamutaasa waliwo n'omulala bamuyitani waliwo bayita Salisbury ebungereza waliyo omusajja era yali mu Russia nga Russian dissident maama omanyi be bakatta kambakebere wano maawe nga obakebera tubuuze ku Shantakawa ku Lubiri Ring Road Kamya Charles yeri wawutoda ali ku mukutu ne Rashida Nanyonga oyo ye deputy Julius Mutebi deputy mayor Kira ali ku Simbula first class mumukwatirako omutisizzanye ekintu balina n'okukola oye Martin Sejemba chairman wa Mpigi district munanno ali ku Simbula first class
olaba wano bagambye nti Russian casualties amagye ga Russia gakafiirwa abasirikale emitwalo 10 emitwalo 2 nagyo gimifu ate kati tubaze be Ukraine abalala bagamba nti baweze n'emitwalo 2 abakafa naye olutalo anyway sijja kuyingira nnyo mu byantalo sijja kuyingira nnyo mu byantalo mani Global Rogers development plan akira agenti kubawo nyaawo mubiru avuga agenda ku municipal council kuteekateeka byankulakulana mu kira Rogers Global mulangira okuva mu 2022 multiple unusual death of Russian business people or high officials, sometimes including family members, have occurred under what sources suggest are suspicious circumstances. Abantu abakafa mu ngeri etategeera kaka waliwo omwembe mita Leonid Shulam yali director transport yafa Igor Nosov yali CEO wa company yafa East yafa Alexander Tulyakakov naye yafa Mikhail Watford naye yafa Veresiv Verinekov nafa ono Vladislav Avayev nafa Sergei Brotosenya nafa Andrei Kurukovsky nafa Alexander Zubotini nafa Yuri Voronov nafa Dan Rapopotov nafa Ravili Meganov nafa Ivan Pechorini nafa Vladimir Sugokin nafa Anatoly Gerachenko nafa Perivinikov nafa Nikolin Petrunin nafa n'abalala era abantu bagamba nti yevugenya alame bulami talina chance ya kusigala nga mulamu ne bwanetonda wewetonda oyinza okusonyiyibwa Putini atali ntino oli president wa gwanga Putini gwomanyi eddenyo aba Russia bagula mbega wa Australia kanzije n'ebirala kanzije n'ennyo Manda Mobile agamba nti okufa ng'abantu bafa omukulu abattira ki anti kasi oli opposition bavuganya bamuvuganya ye tebamuvuganya gwomanyi nti baddira ne bagula omuntu mu kitongole ekikese kya Australia bino byadda musebe eyo mu myaka gya 7 eyo ne bamugula ne bakwata n'abanga abawa ebyama ng'abisuula ebweru yalina nga wabisuula n'abikweka ono najja n'abijjawo n'abisuula n'abikweka ono najja n'abijjawo n'abisuula n'abikweka ate olwamala ne bamulabisa ebintu banne ebyekigundi ebyo si byangu kati naye nga ebyama byawayo nawayo ebyamerika nawayo ebyabungereza binene olwagira gavumenti ya Australia nemugwamu negamba ono ye mall omanyi mall ye muntu alya mu lulime ne mu lusiso ye mall ajja ebyama bya DP n'abitwala mu NRM najja ebyenRM n'abitwala mu najja mu FDC abo bayita ba mall bate bangi nnyo muno mu Uganda bayitirivu nnyo lwakuba sijja naddira ebya top radio n'abitwala mu top TV sijja kuwaayo baki kuwaayo bantu n'abamu babikola naye nga bayitirivu nnyo bangi amawulire gaffe ge tugenda amagolimi Oluganda mu Kibi atuuse twagala obagaliza weekend ennungi olunaku lwatambulire bulungi muyole sente bazadde yola sente Steven yola sente anko muyole sente sante kisifune tooke agamba nti okufa ng'abantu bafa omukulu abattira ki anti kasi oli opposition bavuganya bamuvuganya ye tebamuvuganya gwomanyi nti baddira ne bagula omuntu mu kitongole ekikese kya Australia bino byadda musebe eyo mu myaka gya 7 eyo ne bamugula ne bakwata n'abanga abawa ebyama ng'abisuula ebweru yalina nga wabisuula n'abikweka ono najja n'abijjawo
n'abisuula n'abikweka ono najja n'abijjawo n'abisuula n'abikweka ono ate olwamala ne bamulabisa ebintu banne ebyekigundi ebyo si byangu kati naye nga ebyama byawayo nawayo ebyamerika nawayo ebyabungereza binene olwagira gavumenti ya Australia nemugwamu negamba ono ye mall omanyi mall eyo muntu alya mu lulime ne mu lusise ye mall ajja ebyama bya DP n'abitwala mu NRM najja ebyenRM n'abitwala mu najja mu FDC abo bayita ba mall bate bangi nnyo muno mu Uganda bayitirivu nnyo lwakuba sijja naddira ebya top radio n'abitwala mu top TV sijja kuwaayo baki kuwaayo bantu n'abamu babikola naye nga bayitirivu nnyo bangi weteketeeke okole nga bukyali oyingize nga bukyali bamulina ne vidi weekend zo vidi nyingi nnyo ku Sunday nabamu nze jagendako emitala Maria nino gendako esenti bulo nino tagalako mu masomero nga mukaaga nze nabaddeyo jjo emitala Maria wagenzako emitala Maria nabaddeyo awo Kamengo olwogi bagamba ekikunyu bayita ekikunyu nayingidde ekikunyu munda nengendeyo wansi bayitayo madda bayitayo ndowooza madda oba ogamba gagende egunda kati kwata kikunyu yingira munda gye bazaala Samona then kirira wansi oba ogenzewe eyo gunda byegunda then nabaddeko ne mubuwama then noyingira era munda eyo ngagenda ku mwalo ogwegundi ogwekatebo ku mwalo waliyo n'omwalo oguli awo nogenda mu kibira nga munyagwa kye yali aguze ng'oyingiddeko munda eyo nabaddeeyo munda nowafefese mwebale kuba ku bukutu obudde bwakoze eki bwakedde tuli kusimbula first class muga kamagu yagenze ku South Africa kuwumulako ku mazaalibwa kujja kuza amazaalibwa ge galeero yagenda jjo agajagulize South Africa leero agenda kuba mu kibuga Johannesburg yagenda okubeera twamusabidde sala zakabye yalinye jjo ku top radio kwe tuli mwebale kubeera kutiko emiziki nebisanyusa yingira ekibuga omuzadde tugamba nti abaana abo abasala amakubo badde bawerekerako n'obasaza abazadde mulagajjala nnyo ekyo kinuma nnyo biseeka abuwoko kukyeka abuwoko manyi wemba nzija kukyeka abuwoko nesanga abaana bato nga balinga mu pittu ne nassale basatu nga batambula bokka ate mukazikiza nengamba omuzadde bwote lunagira nga toga nti te waliwo ekiba kibadde owuliriza Top Radio ate ng'era kitusaasira nnyo abasuubuzi b'omu Kampala ndera bakolera ku kizimbe kyaponye mukama waabwe yafudde kitalo nnyo Nyangamahe omugagga Apollo Nyangamahe gwe bakazaako eri aponye yafiiridde mu kabenje eitozo tuŋŋamu teyabwabadde kalandi kuruza zino zibayita kaweesi kitalo nnyo kitalo ddala zigonda ebyo webijjidde abadde kyajja atunda ekizimbe kye ekyaponye ng'akiguziza omugagga Bosco Muwonge yakitunda ekizimbe ebadde n'amangazambo emabegako mutabani we yali abuze amangazambo ne bino ebijanjalo bya covid oza teyalina mubino ebyokutwala ebintu e South Sudan yabirimu ebyo byonna ate ng'era nga omanyi n'ebyolutalo lwa koni ebyo byonna mangazamba Frank Etakajunge ali ku mukutu katugende magezi agakujja mu bwavu wangi olw'okuba nti osaasaanya buli lunaku oyina okufuba okulaba nti oyingiza buli lunaku ate bw'obanga osaasaanya weekly eri abakola shopping buli weekend naye bw'asaasaanya byonna ebintu byawaka bigula olunaku olw'omukaaga Thursday Friday Saturday ngende mu katale kati gwe olina okufuba okulaba nti oyingiza weekly nti waliwo esente ezijja oba ettooka erijja oba muwoga ajja oba ebikola byofuna kuki mu wiiki ng'ofuna buli wiiki kubanga buli wiiki osaasaanya kati waliwo abantu nga yashopinga monthly abazungu babikola era obalaba ku geemu kyokola ti abantu balina fridge 4 fridge 3 bwe mugaso gwazo
era balaba bwayinemu bebuuza nti ekumala mwoteeka ebyokunywa mwoteeka n'ebyokulya bijjamu mwoteekekoko mwoteeka n'embizi mwoteeka n'embuzi ne soda n'amata seba abantu bashopinga nga shoppinga omulundi kuba kati ng'abantu abafuna omwezi ng'ofuna mwezi ng'abasomesa abasawo abasirikale aba government officials katugaye nga tolimu makoona tosikatobba oli mwerufu ofuna once a month ekitegeeza you must ensure that you spend once a month wakati akomuceere akasukaali sabuuni era ofuba okulaba nti bw'omala okufuna sente ogenda butereevu ku supermarket no stockinga n'ogula ebintu byo byonna byonna eby'omwezi era kyova olaba nti abantu abamuga timunesiinaawo sente naye ng'ate nga takaaba lwaki supplies zonna yazikolaki mumativu ensawo weri weguli yakayena era be bantu bosanga nga ayina kaliculeta ye ewaka n'abala buli kintu kyonna n'asitokinga namanya nti kati omusaala oguddako guyina okujja nga bino bikyakolaki nga bikyali nze nange sirumba wantu kugula bintu nga simaze kubiwandiika nyinza okukolerayo ensobi kyekyo kutopulire kwe tukyali tulina omudingidi wa Ssaabasajja Rotarian aligawesa muwonge okulebera sikugwa owange obukadde 13 zikwasiza Joseph bali ku ddembe atali oli omwana w'omugenzi Patrick Musisi Joseph bali ku ddembe timwanyina Bridget abadde Joseph bali ku ddembe akolera wano ku Lufula Kaleerwe babadde balina abakozi basevinga okusinziira ku kikunfuna kakati bateeka balina sako yaabwe bagiyita naawe osobola obukadde 13 nga buli omu ateekayo owebiri owemeka okusinziira naye ng'ojjayo kati Joseph bali ku ddembe yeekobanye ne Saala Nakkazi neyeekobaana ne Juma Sentongo okakanange sente za sako bazikubye enaku zino injinia Fred Mayanja kagomanya abe atunda byuma bine binene zino zatunda zenyini ange nti eno yabadde mpenkoni Kawese ba mu klasi ya Prado eno eri mu mpenkoni Kawesa eyawukanira wa ku Ronaldo era kati injinia katubulire waliwo gye bayita Ronaldo gye bayita Kawesa n'empenkoni ey'amaaso ganaganyira njagala motoka z'Abagermany singa Engineer Fred Mayanja kagwa n'omukyala twawulire Ronaldo ku mpenkoni ne Kawesi of course Ronaldo asindike busindisi wano waliwo yakatwawulira ngaba ministers Professor Kamukam mu kesi Dr. Dickson Kamukama ali kusimbula ajatimisa kabanda minister yagenze kusaka limitala wa Mayanja naye ate jali ali kusimbula first class Jeff Malembe insurance specialist agamba nti bo bagenda mu lumbe bushenyi bonna ne bajenti singa bo bamanyi team gents bagenda mu lumbe misoka Charles womugenda bakedde tubasabira mugende mu date mugende nga bwe mwazze mutambule mugende mu lumbe mikwano gyefu abakomentinga ku by'emmotoka otubulira n'otubulira yes engineer agambye nti Ronaldo nkadde ku Kaweesa enkadde Kaweesa neddirwa zino eziri latest ezikyaliko ez'abakulu ze bavuga Haji Abiba Migadde wa Great Abiba ali kusimbula first class ambassador era yewembaata amuluzi wembaata zirondirayo naye zansanyusa nnyo bwensonga okabikyabuuza nti mwami oyo yenna lwaki ati yabadde mu mmotoka bwekika ekyo zino nazo mpenkoni mmotoka za bbeeyi yandibaddemu era za ssente nnyingi era manyingi nejatuweereza n'ebisale byayo za ssente nnyingi ddala ebadde ku BF kitegeeza era sinkadde nnyo ku mugagga ayinza okuba tayineemu eba ekyali wamu eba ekyali nnungi ate omugagga oyinza okujjuza olujja lw'emmotoka naye nga gyayagala nze saala yange nsaba mukama mpe emmotoka z'Abagermany nze mu kaseera kano kama jampa gyasooka okumpa Mercedes Benz Volkswagen zi Audi zizitowa nalabyeko ne Kia yaba South Korea naye eri awamu obulungi naye era omugermany asigala mu Germany n'abaswidi bakola Volvo nazo ku safety ku accident nazo simbi nungi ddala actually Volvo nungi ddala
ku safety. BMW nazo nnungi ddala ku safety. Ebyo byonna byonyumya birabanga lugero kuba nze nemusigirira nali nyumya ne Fred Drake Kizito nanga mudingidi oguladi ku moto Kwanze Santex yakusubiza. Santex yansubiza emmotoka naye ngenda lero nafuna akadde yakimujjukiza. Santex yansubiza emmotoka yange agimpe. Emmotoka kati bukadde butaano muntu avuga emmotoka. Njagala esukulumyemuko ne tujja kujogera muko lero. Joseph Eluga Sangogwe webale kuba nti ne wakedde dda webale kubeera kusimbula first class ate nga onayogedde ku Range Rover Engineer Fred Mayanja Kagoya nga nogula Range Rover ezo nsonga kyakuwa yanga nti ezo zireke zijja kukoza already oli mutono nga wetugenda mukuzukusa Samuel Walter Lubega Mukaku asitukidde mu Bobi Wine sebo fe twakuleeta ntukuzimba bulungi ne tone kiyimba sempebwa naye kendeza ku malala beera ng'olabika naffe tulabewo tulina ettofaali ddene lwe twakuteekako mu kuzimba. Abantu balina okumanya nti mu politics teriyo kujjukira kyovola politician abakubya emiggo n'abassa n'abakolaki n'agenda mu maaso era kyovola banze njagala nnyo kyebaba bagiyita date game naye eriyo abo abajjukira nga Honorable Betty Naluyima nga Kawalya Beka nga Nsubuga Paul nani ne Kayondo Fred we wabone road mayor Salongeri Yasulukwago ajjukira naye olete bano Busiro olete Mukono olete Kiwanuka Budala naye ajjukira batono nnyo boyizo ganti no abajjukire naye eriyo abatajjukirira ddala era kitegeeza kyovola banti akalulu mu 2006 miliyoni nkanga nga zimala okutuusa mu parliament okuyingira 2011 nga weetaaga obukadde 10 ekyo omugenzi Mathias Kasamba ye yakiŋŋamba bwe tuzze mu kisanja ekizzeko gye badde meka 2016 nga weetaaga obukadde 2 kakati 221 omuntu yeetaaza ebisatu kitegeeza biliyoni 226 weetaaga obukadde 5 naye kankubuuze ng'oggyeko okuweereza obukadde 5 mbuteeke mu kalulumba nfaaki fe kyokkola edduuka lya sipeyi oba bizinesi nenfuna nga siina nsolo anti kati eri waliyo emikisa egy'okuba ettooka eryawamu muyinza oggulwa ekitiibwa muyinza oggulwa okutuula ku bwanjo ku buli mukolo anyway wano mu Uganda singa corruption yaggwawo abantu bangi bava ne mu byobufuzi abantu bangi babivaamu naye obanga kati bweru ofuna musaala gwo miliyoni 3 ojja kulaba nga babidduka wange wulira bino n'obwegendereza okole ki owulire bino omukulu omugenzi Dr. Paul Kawanga Simogerero mumanyi kakati no waliyo abayayi babuloka abagala okutunda erimu ku ttaka liri enkumba n'ekibira kye mutabani we siroya ayina mutabani we yafa yali eloya yali munnamateeka naye ayinayo n'omulala ayinayo omulala tali munnamateeka yali senkagale wa DP nedda bayisobola otuwabula abawuliriza we stand to be corrected naye munnamateeka ndowooza munnamateeka yali naye ayina eyafa nga yakafa nga yakafa naye mujjukira kakati waliwo ettaka lye liri enkumba wano ku Ntebe Road mu Busiro abayayi balipimye dda nga n'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokulitunda tujja kukyaza wano omwami omuyita Stephen Mutabazi ategeera nnyo ebisonga z'ettaka. Mwami Stephen Mutabazi ajja kuba nga atunnyonnyola otaasoote ettaka lyo ne batalikubbako probates kitegeeza ki administration gundi letters of administration bitegeeza ki oliabuuza mwagoba ku letters abantu basikira omwe etteeka okufa obufi nezibanga enzibu enye zigenda n'obunene nti decimal 5 hectares acres 5 ku 10 yadi ttaka kiri bawa ekyapa oguze kapolotikaana bakawa ekyapa byonna byonna Stephen Mutabazi sebo olina okuyita wano n'otanya ensonga ezo bannasimbula tetwagala bafiirwe kubanga omuntu bambi akola ssente ze n'alwana afuna ettaka ate ne bamuguza empewo obwerufu kikulu nnyo bagamba kakati oluvannyuma lw'okuzuula ekyo famire ya Kawanga Simogerere situkiddemu ng'erimu omukulu simwogerere Bishop Sabasumba omutegeera bulungi nnyo waliwo ne John Baptist Kawanga eyo ne family oyo ye yali omubaka w'e Masaka eyagibwayo Mpuuga Mathias Mpuuga leader of opposition mu kisanja kiri ekyomunda bagamba mbu omufere ono ajja atya okutwala ettaka lya Kawanga ye bannange obubbi nga bufuuso olaba abayaayi babba
sengenge ku faamu ya president Yoweri Kaguta Museveni kati ettaka lino atulaba baba mu church olina genda nabba mu muzikiti bya BM oli yabbe nanga z'omukerezi omulala nabba Genesis kana akuma ke basulirako maiti abasiraamu banafa abaisiraamu olina akakuba n'akanyaga ngenze bendo ewabadde akalulu mu Oyamu North ewafo mba oli minister omujukira eyakubibwa amasasi ng'akubibwani omusirikale omukumi bwe kakati olunaku lw'eggulo wabaddeyo olutalo zaganza okubeera ssaawa 2 nga waliwo akabinja akaze awalondeyo wayita emagorobo village waliwo polling station 3 gawomanyi basibawo naye zagenza okubeera ssaawa 2 ez'okumakya ng'obubokisi bujjudde nga waliwo abatiikinze kigambibwa mbu abamu babadde basirikale abalala bakungu okuva mu kibiina kya NRM abasooseeyo n'abawagizi baakyo nga balonzaani Samuel Engola Okelo ye mutabani w'omugenzi minisita era yeyakwatidde NRM fulaga oba giyite bendera nga bukalulu kwajjudde okukakana nga batandise okuyomba batandise okwagala okwekuba tezireese omukulu wa UPC akena mutabani w'omugenzi Obote era yaliko first son once first son forever first son tezimuleese takwataganye ne Tango Doi owebyo NRM Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda mu NRM wa Prodi 10 tebatandise okwesikasika engusika tono ngumizimuke naye nayagadde nnyo Dr. Tango Doi oluvannyuma lw'okubeera nti omusirikale we yabadde agenda okukwata mutabani w'Obote amatayi n'amugaana tomukwatako namugamba you are stealing ng'onagamba you are losing nga omutabani w'Obote agamba you are stealing nga musonga mbwati ng'ono mutabani wani Dr. Tango Doi nga mugamba you are losing you are stealing you are losing amanyi abantu beyo tebasibazikwera because I'm stealing you are losing you are stealing you are losing abantu bagala okujja bajje muta Dr. Tango Doi ate abantu beyo balwana babadde bamujjamu kano kataaga agabaddemu akalaga nti no official okukakana ng'akalulu kakoze eki kakubiddwa era we twamalidde nga omukyalo wa UPC akakoze eki Dr. Eunice Apio ng'akawangudde era ye by election yokka kitegeeza UPC ekyali y'amaanyi wangulu omanyi wano betugamba mu Buganda nti Obote yatukola bubi teyakola bubi balala kiri olubiri yalumba olubiri yalumba lwa Buganda siyalumba mbiri zonna teyalumba mbiri zonna ate Obote nze kantwala omukisa guno musiime kubanga Obote yazimba essomero lya primary erya secondary n'eddwaliro mu buli gombolola mu Uganda yonna yalina ekifaananyi kya Uganda yonna ekikola nnyo nga boolaba President Museveni ne parish development model nayo ya Uganda yonna n'emyoga ya Uganda yonna Landiroodi wuyaze Landiroodi simbula kitalo nnyo eky'omugagga aponye yafiiridde mu kabenje eyitojo ntunga mu jjo ekiro twagala okusasira ku benjuye ababadde abapangisa abakolagana naye abasubula naye aba NRM bonna tubasasiddeko President Museveni nene tusasira nnyo n'abo babadde bamusubira bamulyamu ababadde bamubanja ababadde baki kubanga olumwa bibiri woba obadde omuntu afudde ng'omubanja olumwa omugenzi omubiri gwe okuva mu bulamu bw'ensi eno aye n'olumwa ne ssente zo zaafudde nazo kitalo nnyo ebyembi bisekerwa naye kitalo nnyo kitalo ddala nagamba atya Matovu Emma Papa ayagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi omugagga Kamagu onagamba hello go to my best radio presenter Kasule Richard aka Kamagu we love you so much from your Tokement Jemba Ketra bwe batube banyiga amapesa mu kibuga onagambira best birthday to Kamagu God be with you and lead you and save you and you serve him
ye Kalinda S bwamwagaliza amazaalibwa. Era nga leero amazaalibwa Swamadu twakakalabya ffenna S4 ne S5 ne S6 agaye nti no ambuuza mirimu gitandika ddi kireka kapeya kangi onagaye Seremba Disan birthday wishes to my wife Justin Namusoke. I love you my best friend. Ekyo kikulu nnyo kubanga mukyalawo mukwano gwo kikulu olwaleero mazaalibwa ga Ajimedi Sebana Kupaini otyo onagaye Smack Martin mukuye e Dubai agaye nti mpuliriza nnyo abuuza ku bantu Belinda Nansubuga ne Liana Angel otyo olwaleero mazaalibwa ga Moses Lubega Kiwanuka Ekomambo ga myaka 63 otyo onagaye Pastor Sally Stevenson Searchlight of God wali Kawempe. Happiest birthday to Kamagu and greetings to the Simbula crew. Dr. Dixon Kamukama ayagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi. Ono Steven Webuziga agaye nti tuli mu kyengera agaye nti lwakuba agaye tuli mu kyengera kya nkuba era tusazeewo muki bali mu nkuba etonnya tusazeewo kudda mu bikunta enjala enjala ate nekulege enjala bayibuli ejogerako nga weyasengula eggwanga ddamba onagambye Masiga Anthony Kabichi naye tayogedde ani gwayagaliza mazaalibwa Kabichi message giddemu ate temuwandiika mpanvu nnyo. Okay. Onagambe Master Regan, I wish my daughter Lighton a happy birthday. Myaka 9 otyo onagambye omukulu Simeoni kwagala kwe nena ayisizayo obubaka obwagala n'okuyozayoza Kamagu amazaalibwa amalungi. Onagambye nti nabikyoncho mu Lukwanga Sentema njagaliza mwanyinazi Abdunasa Sekulima agambye alina mavundu gayaza amazaalibwa amalungi. Leero mazaalibwa ga Ambassador Busuulwa Emuzinda sebo yogayoga myaka 29 nga mwana muto. Afande Muyindi agambye nti ayagaliza muwala we Namata Chantel amazaalibwa amalungi. Afande Muyindi atona agambye nti Top Radio good morning mbawuliriza wano ndi Mutawunga Daniel webale kutuwuliriza sebo ate Mr. Senkubuga we gayaza ku ssomero ndabira nnyo mukyalawo mwebale kuweereza. Onageri Siwanonda Philip njagaliza abaana bange amazaalibwa amalungi olwaleero Nakajiri Chloe Costa ne Mayiga Claytham Trump. Omukyala gwe bayita Mariam Nalubega Seguya ngono RDC w'Ekiboga mazaalibwa ge myaka 47 sokedde gabira ku nseno yebazibe mukama nagaye Hello Top Radio. I'm Hassan Ewakiso wishing Brenda Nakadu happy birthday. You're prolific in all the things that you're doing. Onagambye ye Salongo Mwebe Francis Kawalya leero omulimu gwe mwenyi fabricator ali masoli awo naye leero omulimu gwe gubezeze emyaka 3 kasokedde nga gugunjaawo. Onagaye nti Kawuma Faizo happy birthday my son Kawuma Faizo bakavudde wa mama wo bamitazayi. Atono nagamba happiest birthday to Daniel Sebulime from your best friend Viola Chigozi. Atono nagamba atya onagambye today is my sister's birthday Ariana. Also it is Senga's birthday Rose Kire. Happy birthday to them. And tomorrow is Dr. Sa Lenoni's birthday. Repeat it again. Tomorrow is Dr. Sa Lenoni's birthday. RW munabulengo w'ensonga mukama akukusa obulamu mukama akuwangaza ennyo agaziye ensalo zo obeere musajja wa Zabbuli 10:12 nga mukyala wo wangero 31 may she be a fruitful vine to you. Woomerwa ensi eno ly'ebirungi ebyensi ate nga n'eggulu likulindidde ddala. Why are we celebrating his birthday today? Simply because tomorrow will be Saturday and we are not going to work. Akulese n'oluzungu. Mawanda Ivan Mawanda Ivan omuwandiisi w'ebitabo ayagaliza nnyo Sara Nalutaya mukyala wa Engineer Don Seruwaji Kisumuluzo amazaalibwa amalungi myaka 3 beddu. Ku Top Radio kwe tukyali mwebale mwenna abaweereza amazaalibwa agammwe ndowooza tugasomye. Kabichi yabadde ayagaliza omugagga Kamagu amazaalibwa. Kabichi message mpanvu gisindikira omugagga butereevu. Kamusoyi Emakindye ayagaliza naye Jeno Kamagu amazaalibwa amalungi. Ate Wakwale Anthony Eruzira naye ayagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi. Abasindise Ritwich omungi mumuweereza omugole yennyini. Omwerufu Sanitex mwami munyigo omutegeera bulungi wali mu bendo wali wakolera naye ayagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi. Nga Kamagu ayozayozeddwa nnyo.
butereevu ku Top Radio kwetuli ntiko ya muziki na bisanyusa mwebale kwagala Simbula first class otyo eyo tuvuddeyo waliwo amazaalibwa amalala agamunafu bendo over the morning otyo Katende ati muneyega kuwadde beera mwesi Katende tumwagaliza amazaalibwa amalungi mukozi munaffe wano mukulu Katende yasulamu ekiro bamuwulira ku sandaawo waliwo ennyimba ez'okusinza azituzannyira ku sande mukulu Katende ate naga birthday to Kamara Beni amazaalibwa amalungi kagende ekyoli katusooke tuve wano oluvannyuma tukomewo temuva ku mukutu Gents bagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi team Gents secretary waabwe mukulu Tata Caleb ye muwandiisi manyi amanyinyo literature mulimu bajeje Katende mulimu Vincent Rubwama mulimu abantu bangi nnyo ba Jeff Malende mulimu engineer Balamaga bonna wakitibwa Tom Muwonge talimu ate tone kiyimba sempewo abo bonna sibalimu James Chiza Plumber agabe birthday to my mommy's girl Maclean Karunchi, may she live longer and see the goodness of the Lord in the land of the living. Tono again nzeka Stephen wano ku DNA tulinze kifa mu ddwaniro ali ku DNA mukwazi mu DNA oba tutte bantu be ku DNA nabyo byawuka sebo yawula ensonga kiwanti akolayo onagabe birthday to Dr. Ben Makanga PhD wali mu Bank of Uganda wakavudde wa Professor Jeke yagamwagaliza yagaliza Dr. Ben Makanga nida wamazalibwa wa Bank of Uganda Bank of Uganda yakuddamu amaanyi waliwo ekijja balinawo onagabe birthday to Mando and Maimko James Sanya bakavudde wa Mayanja Sam atunaga happy best birthday to you Saba Pesa mukulu wange omugagga Kamagu atera njagala boni wange really okay abekira timu yekire kulemberwa Goroba Rogers nayo development planner yagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi ngene erimu Frank Semukuye Julius Mutebi Meya bonna nga obamanyi bamwami muwanga yino wano bantu ubaka butuse je ngabagamba twagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi mukama mwenyo omukisa onaga Elizabeth Mangino Rwabugahya gami jagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi nambuza nti Bishop Mubiru aganga ogaddi agega mu February nga 12 aganga nga 5 ogwokutano kitegeza gagogali mabega ataganga gali masuka walia kwagala kwe Simeoni amazaalibwa munange nawe gatuse abawandisa amawanvu mugasindikira omugole yennyini ajja gafuna ali ku wifi mu hotel omwana onabuziza nti obubaka obw'ebintu ebikalu tubuteeke tubuwani bwaba nakomawo mujja buleta weziba sente nkalu musobola nozimpa nenzimutuusaako ndi mwerufu muziwa mudingidi onage hello Top Radio, my name is Katushabe Rachel. I would want to wish myself a happy birthday. Yes wibaza mukama olw'okumukuuma Okero Kennedy omukungu mu office ya Lord Mayor naye ayagaliza Kamagu amazaalibwa amalungi yali Lord Council akati mukungu Nediki asimwe amwagaliza amazaalibwa amalungi n'abalala nabende Steven okitibwa naye una amwagaliza omanyi otandika okwagaliza ngate bangi nnyo bajja okwagaliza mwebali nnyo mwebali ddala Ajuna Naboth mwebali kuba ku mukutu katweyongereyo bwetu Kampala obudde bwakinjika gobe enkuba ekyengeza inawe ate empewo gyeri ngero olunaku lw'eggulo bangambye ekyengera etonya ate ne banga n'emukono etonya chite wano wetuli ku Bombo Road tenaba kutandika olunaku ngereberwe naye bwetonya ku makyane kakedda fe bali n'embaga n'emikolo tujja kubanga twenye nkuba tetonya ku weekend olw'emikolo naddala ku Friday mwabogezi b'oku mikolo mukosebwa naddala ne ku Friday otambula mu kibuga kyona njagala nze embaga za muholo otambula mu kibuga ng'okoseddwa njagala mbaga za muholo dakika zizo 18 sekusabiri so kumachatira nagambye nti bwoba ofulumya buli lunaku yingiza buli lunaku bwoba ofulumya buli wiki yingiza buli wiki bwoba ofulumya buli mwezi yingiza buli mwezi bwoba ofulumya buli mwaka yingiza buli mwaka ekyo John Lukoya yakingambira ddala ntigendereze John Lukoyo waffe manyi ali mu Islamic wale nakatse abeera awo mukakamu oyina okuyingiza ate oyina okuyingiza kingi ng'ofulumya kitono oli lusogo oyingiza kingi amazzi gajja mangi ofulumya kitono oyingiza kingi nnyo ofulumya kitono so olujja olugulawo
era kivula nti sending erina kuba ntono naye nga receiving ngazi kati mpaze mu budget eyo kibayita batya surplus budget surplus budget okuba ne surplus income is greater than supply your deficit yeruwa ebyo ne bya kojandruma wejje byoyingidde deficit surplus neki nze kankuba oluyimba okubirema wejje akuwabule kampabulemu ku nsonga eyo mukama amagezi mwe gasookera olabe ennyonyi ku makyazitendereza ya mukama simbula genda okole waliwo olutalo olubaluse wakati wa Samuel Lubega Mukafu ne Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu tugamba lutya Samuel Lubega Mukafu wa DP asitude olutalo ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine namulangira okufuula ekibiina kya Nuupu business ye n'ava ku struggle Mukafu agamba mbu Bobi Wine yava ku struggle kati akola ki asagula tooke okuva mu babaka n'okuva mu bazungu nga tawambalirira kinajjukirwa nti Lubega Mukafu yeesimba okuwa president wa Uganda mu 2011 n'agira ki n'afuna obulwa emitwalo 3,1226 amugaye ndi Bobi Wine da ku struggle va mu kubeera mu business ez'okunoonya ssente n'okwegagabaza ng'omuntu n'oba nga tokyafaayo ku nsonga zaki ez'ekibiina twayingira mu people power nga DP Block twayingira mu people power nga DP Block ani ayogera Samuel Lubega Mukafu naye kyokka ebirowoozo bye twatwala mu Nuupu Bobi Wine yagano bigula naye twamuwa n'abikkiriza yagano biteka mu nkola anti kakati bali ayanukuddwa Waiswa Mufumbira oyo ye mumyuka w'omwogezi wa Nuupu amugenti sebo salamagezi onune kuvu gwe weesimbawo mu Lubaga South wafuna obululu obutalina na kwogerwa mu bantu kuba buswaza principal muveeko mwesonyiwe buli principal mutagambwako okusinziira ku bamemba bagamba nti omukulu tasongwa amulunwe linganga nekakutana naye olinakola nga olumusozeemu bakwaŋŋanga nga bozze tewala wano byaliwo mu kuziika katolu bwamu yamwaŋŋanga yaŋŋangawo ku nsonga y'amabugo alifa mulojja kakati amugambye bwe weesimba okuba president tewafuna ki bululu bumala n'ogwa ne weesimba okuba MP nabo n'ogwa tokya ebigambo bye biringa omususa genda obiteeketeeka eyo gy'oyagala oba si kyekyo gulibwa oli ku mutendera ogugulibwa ogende mu NRM ani amugambye Waiswa Mufumbira nga yayanukula Samuel Lubega Mukafu okwaŋŋanga Bobi Wine atagambwako ku top radio kwetuli ntiko ya muziki na bisanyusa mugamba papulantani na Daily Monitor agamba nti omugagga aponye afiiridde mu kabenje ka motoka biri mu Monitor ate UPC omukyala uno wano Dr. Eunice Apio awangudde akalulu koyama awangudde akalulu koyama awangudde NRM nawangula n'omukago gwa DP nawangula n'abefudisi n'aba Nuupu n'aba NUP gavumenti n'abalimi basabye bakaba palamenti bakkiriza abantu balime enjaga neda balime amayirungi ndoza yekati balime amayirungi n'enjaga nayo erabika bagirowoozaako for medicine omanyi bagikosa nnyo mu ddagala ekola nnyo mu ddagala kubanga waliwo olulala we baali bakutaba system asaka eyo nga bwanda nga bagirima ne bagikuula ewabawo essimu eva waggulu nti enjaga mugireke yante otebye oyambu byonna ebyabaddeyo amangazamba emifetebe eminkudulu emiroboli Monitor biwadde mukomulamba ate nebyabaddeyo ebirungi nabyabiwadde omukomulamba abakyala bakoze eki bolekedde okuba mu mbuga olw'okuba nti basiba abasajja abaana bannamateeka bakiyingiddemu bibino wano DNA abasajja bekituuseeko boogera kibayiseemu abanaye naye kiruma Uganda Civil Aviation Authority egenda kusanyawo ebintu byonna abantu bye batakime biri ku airport lwaki temubitunda lwaki muwona bitundibwe mubitunde ku nyondo abantu babyonoona lwaki mubyokya bya mugaso bamita Mwami Lujja omwogezi w'ekitongole
ewuno viani lujja ebintu ebirwaki mubyonona mubiyita abantu babyoki mulimu engoye mulimu suitcases iPads ensawo entono laptops mulimu temubyocha ne sente munazocha mulimu ne sente mulimu na biki temubyocha kuba kati that is wastage temubyocha police era budde aba taxi na babasi kusonga za security abula baba banywezeza ekikuubo era abo mu kikuubo tubasaba babe bakakka banywezeza abakolerayo n'abagulayo ebintu government egulidde abantu b'ettaka begomba ettaka bannange ng'ebaagadde ate nga amawulire mala gavumenti egenda kwewolereza ku ttaka lyakiri ebisiyaga loan scheme abayizi 1500 bakyatubidde tebalina ssente sali ali mu kaddu lwaki ensonga za graft mu ministry ojazisanga muno ate nga Uganda ne South Africa bagenda kukwatagana ku kibayita e-government services banalotale bagenda kutandika okuddaabiriza okurehabilitating aba criminals nga baba counselinga Gidudu agambye nti no trial immunity for politicians. Justice Lawrence Gidudu bwagambye nti tewali n'akamu immunity. Monita njagala muteeka wali n'omubukedde naye leero P5 overnight kusande kusabira abakozi aba office kale bukedde yandi mu 5 obukodyo bupya mukuba sente ku simu ne mu bank eyatunze ettaka obukadde 10 yasanze account nkalu ogwo bukedde DNA abasajja batandise okukebeza abakazi nga bakyali mbuto ebyemizannyo mu ebiri muno tobisubwa naye nga ensonga eno nkulu nnyo kubanga munda bakugambye nti Putin beyasindise okutta General Wagner abayise mu nkwawa mukaku asitudde olutalo olw'amaanyi ennyo ku Bobi Wine lutalo ki biri mu bukedde akedde nkyayalero polisi erabudde bannannyini bizimbe ku bukuumi kiri ekya security kyetwogeddeko bakyongedde wano kitangaza omwami wange yaziba obukadde 7 okuva ku simu kyokate n'omwami n'agandi n'omukyala nali nagattagatta zaze yesindikira nga nebase nga ziri 9.5 omukyala nkyamubanja milioni 4 obukadde 9.5 omukyala abadde nga yesindikira ettooke ng'omwami yebase nga yagatta nakola toto agenzo zigattagatta nga ziri 9.5 kyokka ono ye n'akubalumu ku simu ye obukadde 7 kati ate omukyala n'aloopa kati noga nti batuse mu mbuga eyo maaso babo mu UCC makampuni g'ebyempuliziganya okakananga omukyala alina okuwamalayo omwami balance we okalyadda kaddadda atakulekera tomulekera ennyanja ekola ki ekutta omira mwewale obujja ku mirimu tukundi mwina kenge obujja si yenge abalufula balaze emisolo gye baagala okusasula ku bisolo so sigwe bukuve bakolese omulodi munasimbula first class Alhaji Salongo Elias Lukwago ne bakoleka omumyuka we ne bakoleka ne mukuru Katabu nga bali wano doli ni nyanjula n'abalufula nga batudde bali omulodi abannyonnyola sebo lodi meya webalire ddala nze mu New Vision agamba nti PDM parish development model government etaddewo amateeka ku nsonga z'obuyigirize mu baana ba beneficiaries balina okubanga abaana balina okumalako amasomero KCCA ekutte ente ezibadde zirundibwa mu Kampala bane bananyini nteeso Buikwe fishing community babawadde amagezi ku income generation ate minister Asamo ayimiriza okuwandika abantu mu NGO biri muno ate nga mawulire amalala gogera kuki munda bogedde wano ku Kiswahili Uganda bagambye nti erina okumeka sure nti erwana okumenya barriers omanya bana Uganda tebagala Luswahili lubajjukiza ebiseera by'entalo n'olulimi Oluswahili lubadde lukozesebwa nnyo mu kulya enguzi mu kusikasika n'ababbi n'ezo road block kati tuyina okufubukola nti ogwo gwonna omulembe gufa ne gugwawo generation tugisaanyaawo ne tutandikawo empya kugisaanyaawo wabula gulina kufa gwonna ne gugwawo okufa tuddayi oba dying yennyini abo bonna abantu ne wajjawo new generation bonna generation etamanyi lutalo
temanyi road block eyemirembe eyo yanga ya mirembe. Omusubuzi aponye afudde ni vision yakujidde ebimukwatako byonna babifefese. Ate government egenda bagikubiriza ekole ku nsonga za sente zewola abayizi okusoma nenda kuzote bakyalina sente. Special police constables bagamba bannange nga batusala ku mirimu tetufuna musaala bakubiddewo omukulu tumusime Kasigazi kanzije actually nga nkyagenda mu maaso UPC appeal owa UPC awangudde akaluko yamu omukyala akawangudde kitegeeza UPC enkolagana ya UPC omukago gwa UPC NRM guvuddemu ebibala kati lero UPC ate nga NRM yasimbyewo omuntu andi uliriza oyo yeyekaye mukyala eyakawangula mu opposition kasokedde nga by election zizibaawo mu kisanja kino mutebereza Kadaga akola kusaba kaba parliament muteeka mutyo musolo ku diapers ba ku pampers government bagambye nti netefo kutesa ku nsonga y'okulima enjaga biri muno. Bank of Uganda eyongedde okuyamba ku malwaliro eyebbalibbali ekikulu nnyo abantu babano bebase kumpi ku bifaliso byerere. Ababaka ba parliament bagala police ne prisons budget yaabwe y'okulwanyisa akawuka ka mukenenya eyongezebweko. Ate ministry egamba sente ze bagiwa okola ku baana b'okunguudo ntono nnyo bagiwa obukadde 2 okujja abaana ku nguudo kyokanga ate abawaga ababaleeta ziza balina buwumbi. Research assistants babalabudde okulaba nti bakomya omanyi babadde baddira ebiwandiiko bya kooti ne babibbirako abantu abali mu misango. Oyagala ki? Njagala fayiro ya mulamuzi gundi kale njagikufunira genda ozigiremu empapula 3 genda osikemu obujulizi eriyo ng'oli akedde ku ekyo genda mu wa DPP mu ofisi ekeera abantu ng'abo bakeera nnyo ate balwawo okunyuka. Ate Excellent Commission boss bagambye nti no yalemesa okubuuliriza ku nsonga z'okusika ettooke. Ani yenna boogera ku mukyala Beatrice Byenkya Nyakayisiki nti alemeseza tiimu okusakinga ofisi ye abane Uganda bannange ekyo kikoleka Uganda tebuukyenga waliwo agitutte ng'olyagamba nti abalimu mufulume mukiti mu Uganda yonna mugifulume zendagano zizino nziina yange mugende mu bibira by'e Congo mugende Congo naye kirungi Congo etumalawo nene Congo nene etumalawo. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti Congo waliyo ebifo ebibu nga tebawulira gavumenti nga betwala tebamanyi nti waliwo kyebayita gavumenti eyo naddala eno nga mu West Nile noyingireyo munda eyo ogendeeyo bonnafuna abali mu Uganda tusobola okuggwera e Congo kisoboka ate olaba ennyanja yatundwako poloti olukoba lwakaaba 5 ku 10 wange ennyanja kulina amayengo nga bwogwa wansi ofa omuggo guvuga ku nnyanja ennaku zino omuggo guvuga ku nnyanja gye wabadde saidizi eyo eyebunjako omuggo guvuga ennaku zino genda ebunjako buuza kanso Yusufu Nsibambi musawa ya top eddakika ziizo 19 wangi kale seba amanyago oyogerako ne Ssemujju Nalusugwe kampiteko ku bantu bange yita mu bwangu kampiteko mukama wange gye sekatale kiwango ekyo ne kweketula oyo mwana wange nsembeyo nekoseya oyo munyanyi wa mwenye mama yatuwere balinyo balidala kutopredio kwetuli ntiko ya muziki na bisanyusa tewere abakulu abamusuza sebo sebo erinya nzomuze ekiyimba ambasada wa top radio beno yikitemu kitemu jentulire emputa sebo kitemu okumasaka road kitemu wa foli owenda mutamba kitemu nsangi ntegedde nabadde olunaku lweggulu olimo okukyama okulya kawuuta ate emputa yange nnyo nakoze ensobi kenakomawo nyinza okudda ku Saturday oba Monday nja kujja nkyama endiye ku mpuuta buuzabuuza wabuze ekiyimba nga wenoguna ofumbirako ne muwogo byonna bibeerawo sebo najjooni njagala nnyo empuuta ku muwogo bwe kyosaba kyonna kyetukuwa kyemumpa esebo asalawo kale sebo buuza ku bantu kambuuze ku bantu bange 3 muveewo nja kubuuza ku mukwano gwammwe nnyo Salon Kawuki ng'ali nabbingo sebo waliwo dokita wanyanga bamuyita Sechan Adrian naye ali awo nabbingo
musajja mulungi nnyo mukujjanjaba nga kusembyayo omusibe wa kabaka meya Samasaasi Walukagga Mulumba oyangayo kwali ku top radio awuliriza webali nnyo balire ddala mukwano bakasitoma mukama abaleetawo oli ekitemu wangi agimakolo kama nkuwulira ssebo oli otya bwento nga kitale kya musuubuzi muno aponye musuubuzi yafudde naye mbadde simumanyi nnyo baleeta omumanyi naye si kirungi tumusaasira iyo yagira akawunga mukobi manga zamba nnyo amanga zamba mbapesa kabadde munanga abasuubuzi temuli mmere ngo yamututte bwatyo kasita waliwo n'omulala ali mu busuubuzi waggulu gwe nnengera wali naye ndowooza talize akadde ekitanga sinakola kirala omukulu gyali mwami Kamagu mumugambe mwagaliza amazaalibwa amalungi naye ne mugamba ajaguze empola ate takwate ekkubo lyafo kyesirye tumwagaliza empola yagenze musabidde ebyokunywa ebimu ebikolodda byegendereze naye wamulesa otya n'agenda yekka nayogereganyiza naye nga nange nina egyalobera wanyindo okweggala eginkutte takwatagana naye mwagaliza bulungi wanabadde ndoza nti wakiri onoomuwerekera ozinzikiriza nkuwenekana amawulire ndyoke ebitukuse mwami Ronald Mubiru waliwo abachina bayingidde ekibuga batunda ebintu katugeze katoni y'engoye nga bakisala emitwalo 8 ku y'abasuubuzi aba bulijjo gye batunda naye okunoonyereza okukoleddwa nga bagamba nti bakolera wano balina factory bagenza okunoonyereza abasuubuzi ng'engoye bazijja China ne baziyingiza wano ne beefuula abazikoledde wano ekintu ekyo kigenda kunafuya emirimu mu kibuga eri abasuubuzi kigobererwe azukuse ku bantu bange nga baabo omanyi abakuliridde mu myaka tetupakanga bavubuka bano ogenda mpola ate tuli bagazi nnyo nga naawe bw'omanyi bakusooka ntumire ku munywanyi wange Ibrasto akamonda akanugunaawe ekiri wankulu opposite n'ekitebe ye bali kuweereza abantu sipiika wa system akawa bamuyita Luyombya Godfrey nina munywanyi wange bamuyita Onesmus Kasule bazannya n'engo wamu Namityana North wamu ne kanso Kimirante Musa Matovu omuteeketeeke mu Butambala nkiriza nsembyeyo nga basatu babiri jakusooka nkuliseeyo omukwano gwange ku hijja Haja Miss Kigunda amanyiddwa nga Amo Saballa yanukula edduwa ze baasabiddeyo amuggulira okuba mubiru waliwo omuntu nga bukagga tebugasa ye bugasa n'abalala oyo aba yeetaaga kusabira nga teyeetaaga kubuuza nga bano nti ate oyo yangi naye amisi amanyiddwa kansembyeyo abantu bange nga babiri manya yakuzaako mbaka Abubeka Kawali omumanyi mu Nalubaga North asembeyo ne Kayondo Fred munamukono South wamu ne Kayemba Solo n'emikwano gyaffe abatunzi b'ettaka ku nguudo zonna abasima properties kankwerekereze ngende noonye ezigulira katidiba kunaka genda ononye sente webale kuba ku mukutumika kola nkugambye gwasasanya buli lunaku fuba okulaba nti oyingiza buli lunaku asasanya weekly buli wiiki va nti oyingiza nawe asasanya monthly fukula nti buli mwezi oyingiza gwagamba nti nze sente nzifuna lumu mu mwaka nawe fuba okulaba nti ofuna sente mu mwaka eziwerera ddala ezikumazaako ennaku 365 b'omukaaga ate era twagala okugamba nti making sure kati kubanga ebyo bikubaako buli lunaku kati nga bolaba nti waliwo asasanya daily ng'asasula sente mu taxi n'asasanya weekly ate n'agushopinga buli wiiki then n'asasanya monthly n'asasula enju ate n'asasanya annually ng'osasula license fees kati nga ffe wano company tusasula license fees aye tulina sente zisasula buli mwezi ezo zigenda mu signeti mu mirongooti ezo za buli mwezi then ate nobaawo nezitusasanya eza weekly ezitambuza abakozi n'ebirala kati ekiba kitegeeza nti tuyina kuyingiza mu buli mitendera gyonna ettooke Musumba wangi mukama yeebazibwe amina Faizo kituufu weebale kummanya nakumanya dda ate wandiremye kummanya tuba ffenna ebugerere ate gw'oli munnabugerere w'ensonga ate ow'ensonga weebale kukitegeera mundabire omudingidi
omugagga kamagu gyali tumwagala nnyo ate baŋŋamba nti n'akasente okatuusa ng'era bulijjo obwesimbu obwo bwo bwanzaalirwamu nembukuliramu nti sente ozituusa bebakutuma nti twalira gundi waliwo era akunoonya ani ennoonya meeya kabuzi yankyawo atandaba tandabirawo ddala kulina ku nteekateeka ye eya fayinanso ye nempya gye twayingidde era soba oli ku lukalala lwabo akonesonga mwebale kukwasaganya kintu kye Makinde Ssaabagabo twajja n'enteekateeka okulaba nga tumufuula ensonga amiina awo wetuli era tulwana olunaku lw'eggulo yasiibye mu paalamenti ne tawuni kiraka ne yinginiya bagenze ku defendinga sente ze tulina okufuna okuva mu World Bank okuyita mu minisitule ya Greater Kampala okulaba nga ziddaabulula Makinde Ssaabagabo naddala mu nsonga za kasasiro n'enguudo. Kati buuza ku bantu. Kusookera ddala njagala okubuuza ku Dr. Leonard Ddungu owa Life Link Hospital Wentinda. Njagala okubuuza ku Honorable Nakato Sale kansala w'Eggango ate minisita wa Gender Makinde Ssaabagabo. Mukama wange Meeya Kabuzo wa Makinde Ssaabagabo Sebuzuuku kuweereze bannamakindye. Mugerwa makanika ebintu byange sennabiraba naye nkulina ku nteekateeka n'abawanuka erugazi soboleka nsembyeyo omukulu Yusufu Ziwa Bugagga chairman wa Lweza zone ne bannaba Makinde Ssaabagabo bonna okusingira ddala abe bonna mwayo abanfuula balire ddala tulabire nnyo Honorable David Serukenya wamunaye wa Makinde Ssaabagabo atona akyali muzimu mu mmotoka sebo onage nti V8 gye bayita mpenkoni erina stability okusinga TX Kaweesi kyovolaba bagiseera nnyo ebiseera bino V8 ate ndaba zibayita VX ZX nazo gye ziri. Fred Muzaale webalikakalabya mirimu mu Daily Monitor ate onage nti kwali ku mukutu ye Philip ekitagobwa mwebale mukwano gamulabye n'akafuufu Negrande wangi Saalongo Setumba Saalongo Setumba oli otya endi munnange Reverend wajjanjabwa nsinnaba banna munnange sinnaba Reverend tebannakajjamu akapiira tebannabakajjamu kati ojja kukubira ku ssaawa 3 taata Reverend neyanza kale nzikiriza soke nebaza akakiiko ka State House anti-corruption unit akakulembera Geno Isoke mbadde nga nti kakuggyemu akapiira mukede yakabakudde abasirikale bataana b'epoliisi bayoleddwa era kati bali mu kkomera naye tabalirize nga tagende ne mukoyamu naye nga nalabye amangazamba gegaba era kasa pulezidenti aragira ajja genda sebozikiriza mbuze ku bantu bange eriyo state minister wa Kampala omukulu Kyofa oyo agenza ne Kaseke Central waliwo Haji Abubeka Kawalya kansala Saulo Kulya kansembe abannabugabo apuni Reverend nkwagala nnyo owange abantu abo nabona ne batajja mu kapiira ako bajja kajjamu nekyofa oba gwe muzibu nze siri muzibu naye munnange abakulu abo bonnera ne kansala Saulo nekyofa n'alemwa okugjamu akapiira ajja kajjamu ze mukasaluba kyoyana akikuuna Setumba gw'olina obuzibu kati onti okutopredio kwetuli ntiko ya muziki na bisenyusa mutengu ja 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 muziki